Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataha Museveni avuddemu omwasi ku nsonga y'okukyusa curriculum oba biyite ebisomesebwa ku ddaala erya senior. Minisita agamba nti enkyukakyuka zaakoleddwa lwa nsonga nti bayagala kubeera nga bakyusa mu bisomesebwa omwana aleme kubeera ng'asoma muwawa wabula tebajja kugendera ku bya Paalamenti nga bwe yasazeewo okubeera nga bayimiriza curriculum eno empya. Katubirabe. N'okutuusa olwaleero ensonga y'enkyukakyuka mu curriculum biyite ebisomesebwa abayizi ku ddaala lya senior ekyali ku mimwa gy'abantu era nga wano bannabyabufuzi abatunulizi b'ensonga n'ab'ebyenjigiriza bazze bakubagana empawa ku nsonga eno. Naye ekizibu ekiriwo nti ebbanga libatuwadde ntono. Jjukira nti curriculum eno badde bakola research ku myaka 10 kijja kuyamba abaana bonna okubeera nga baparticipatinga. Because bulijjo tubadde tutunuulira nti omwana wagwa chemistry wagwa physics oyo omwana atali relevant. Twagala kubanga tubasomesa those practical skills. Ensonga eno yatuuse ne mu Paalamenti okukubaganyizibwako ebirowoozo era gye byaggweredde nga Paalamenti esazeewo nti enkyukakyuka zino zirina okuyimirizibwa. Gamba ng'okubangula abasomesa abanaasomesa abayizi, okugula ebikozesebwa n'ebirala bingi. Wabula olwaleero minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni avuddewo n'ategeeza nti tebagenda kumala gayimiriza curriculum eno nga Paalamenti bw'eyagala kubanga ya mugaso nnyo eri eggwanga. We are continuing to believe that this curriculum won't be on hold, but we want to streamline the way we do things first as government. We want to ensure that we will get Parliament to agree with us and also the cabinet to support our sector. Minisita ayongeddeko nti baakwongera okwebuuza ku bitongole byonna ebikwatibwako nga Paalamenti n'olukiiko lw'abaminisita nabyo tebabibuusizza maaso. We are going to go to cabinet to discuss this as government, and cabinet will guide the Ministry of Education to know what to do. But we will work with Parliament also. Ate ye Grace K. Baguma nga Ssaabawandiisi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensoma mu ggwanga ki National Curriculum Development Center ategeeza nti enkyukakyuka zino za kuyamba okutumbula ebyenjigiriza nga n'amasomero tegajja kukaluubirizibwa. Nti abaana abamu amasomero aga private gali mu kweralikira gali mu ndeeba ono gagambye ago ganaafunirawo omwana wanaalimira agriculture. So twagala tubatwala empola. Amasomero agamu abaana baffe we bali bwe banayisetinga nga balinawo okukolera nga eventually kikola nekirala curriculum teri cast in stone. Ono wabula asambaza ebigambibwa nti abasomesa abali mu kubangulwa okusomesa abayizi curriculum eno empya nti ebintu tebabitegeera bulungi. Kyagamba nti kya bulimba kubanga bakyusaamu katono. Omusomesa abadde content gy'abadde asomesa yeyo yennyini. Kati kye tumulaze ya graduating e Makerere. Tumulaze nti kati tugisengese mu sequencing yayo bweti genda ogisomese bulala. Naye content yeyo yennyini gy'abadde asomesa. Ezimu ku nkyukakyuka ezaakoleddwa mu bisomesebwa ku ddaala lya senior mulimu okukendeeza amasomo abayizi ba senior esooka ge babadde basoma okuva ku masomo 43 okutuuka ku 21 saako okufuula olulimi olw'Oluswayiri olw'obuwaze n'okufa ennyo ku bayizi nga basoma ebibayamba so si kusoma kuyita bibuuzo. Enkyukakyuka zino za kutandika n'abayizi aba senior esooka omwaka guno. Mike Mutebi, Joseph Muyingo, Dauta TV Amasukkurumu.